Banaye ebiri mu kibiina ky'abayimbi ekigatta abayimbi bonna ekyawuma byo bikyalimu munnange emivuyo gikyalimu mingi ddala ng'era ekintu kiva kuba kulembeze ekyobukulembeze ekyokubeera pulezidenti wa wuma kikyalimu emivuyo gikyali awo okusikangana kyani kyono kyani kyawaiki kyani kyasindi kyani naye nga munnange ng'emubadde mwenna mukimanyi nti wuma omukulembeze abadde yalondebwa abadde White Benda ngera yaliwo ng'omukulembeze pulezidenti wa wuma emabega wali n'ava out of blue na resigninga n'agamba ye takyagenda maaso na mirimu gyaki gya kibiina ne tugamba munnange byebyo ne tubima amazzi sindi n'abeera nga actinga nga president naye nga si ye president naye nga abula just akikolawooko nga president wa wuma era byebibaddewo kati munnange kuzina ensonga zennyini Bebe Cool big size gye yavudde n'agamba mmwe abayimbi kirabika okulonda obukulembeze kiganye fe kitulemye tukikwasa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yabakola ki yabalonda ani omukulembeze wa wuma netugamba munnanga ate omukulembeze w'eggwanga twade tandika okwebuza obuzo ntujjukira omukulembeze w'eggwanga naye muyimbi mujjukira akayimba ka kampenkoni kati awo mune tonawo omunenyeza nti ate omukulembeze w'eggwanga ayingira kya mu bintu by'abayimbi nedda yakuba kayimba ale munnaye omuntu yakuba ku luyimba asigala ki asigala muyimbi ng'era Bebe Cool yagamba munaye omukulembeze w'eggwanga yabalonda ave yagambe choba big size ye president wa wuma oba ki munnaye kino kyakyankalanyiza abayimbi ne bagambo yatusalira watya ava yatya n'agamba nti big size ava yatya n'agamba nti omukulembeze w'eggwanga yaba alina obuvunanyizibwa okulonda president wa wuma yasalawo nga nimbu Bebe Cool abadde ye kwegamba ebintu bino tabiwa nnyo side lwaki avuddeyo mu kaseera kano kiki ennyo mbw asigaleyo gyali mu bayimbi ano kwaddeko aganaga kina Kalifa kinaani nga bonna bakomplaininga lwaki essaawa eno Bebe Cool lwaviiriddeyo okwefuula nti atayagala nnyo wuma ekibiina kireke kubanga ye kirayika wuma temutwala nga muyimbi yalabika ayimbira eri saidi endala naye naye okumanya ki Uganda kyenyo nga kati Bebe Cool ekirowoozo kyavuddewa nalyoka agamba tekati omukulembeze w'eggwanga yabalonda pulezidenti wa wuma bannange nange ekibuuzo ekyo nkikulekedde gwe wa LMTV ali ku swipe gwatulaba buli kaseera era olw'emboozi eno sigenda kusukkawo olunaku olwaleero ngenda kukomaano nenga nkwebaza gwe mukono gwa omulungi abaddeko kuba gye twatandikidde paka n'essaawa eno nga tonnavaako obwedde oli ku LMTV banange weebale nnyo gwatufollowinga ku pages zaffe ez'enjawulo banange thank you so much bane tumanyi kyakubawa wabula tugenda bawa ekintu kimu kuba noonyeza mawulire kwegamba ekyo kitwakyeyama tulina okukikola tulina okukikola naye nga mukono gwange teweerabira commentinga kufollowinga kusharinga kukuba kadde kyeze ensonga enkulu obeere nga ate obeera updated buli kimu kyetukola ki kyetukuleetera naye nga nsigadde nze mumbeja ithi mubeere bulungi mweraba. Which take a position. We have the clusters, different clusters. If you're talking about talent, it is under an association where you're going to identify talent from the west, talent from the east. If someone needs to be part of the project, let them come and join the associations. We want to better for the members. An association enough to the answers that you put in a but you are not to come back to Jawan to one day. So I'm going to write to you in the capacity of a general secretary with my assistance of my president. We request for a memorandum of understanding regarding Palo Africa talent search. I'm going to work with my team. No, so thank you so much. Another question, as the entertainment fraternity, which criteria do you follow when you're choosing the ambassadors tours? I have a member who is so good at Kulekayo Mwanukaria, Abadana Chabuza. Yes, I'm a Sarah Samuel. Chemboza Buruchiwanda Bebe mama wangi nga za kutumbula na kutunda nsi yaffe Uganda. Naye bwe kiba nga kiri mu kutunda nsi yaffe Uganda mulimu music ow'enjawulo
eggwanga lyaffe oba musiki yenna asobola okutunda eggwanga lyaffe kubanga bwe natunuulira kakati ate bakansangwawo gobatekulaba There are so many things where artists can benefit from the ministry. Please associate with the bodies which govern the artists. You will benefit. If anyone wants to benefit from any project from the government, let them join the wagon.